Okuva ebbago ly'obwetengereze oba Protection of Sovereignty Bill 2026 bwe lyayanjulibwa mu Paalamenti, Minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda mu ggwanga David Muhoozi, bannabyabufuzi, ebibiina by'obwannakyewa, bannaddiini n'abantu ssekinnoomu baavaayo bunnambiro okuwakanya ebbago lino. Kati olunaku olwaleero n'ekibiina ki Forum for Democratic Change FDC kyegasse ku balala okusimbira ebbago lino ekkuuli. I want to register our total rejection of the Protection of the Sovereignty Bill 2026. Pulezidenti w'ekibiina kino Patrick Oboya Muliati ategeezezza ng'ebbago lino bwe ligendereddwamu okumalako ebibiina by'ebyobufuzi eddembe lyabyo eririweebwa ssemateeka okukosa okukuba ku nsolobotto buli munnayuganda ateeka ku nninga gavumenti ku nfuga etagoberera mateeka. This bill, like other laws that the NRM has made in the recent past, is designed to do one thing: to silence, imprison, and destroy the Ugandans' ability to speak, assemble, challenge power, speak to power, and live in freedom. Amuliati ategeezezza nti ne bannayuganda abalowooza nti ebigenda mu maaso mu ggwanga tebibakwatako ebbago lino singa limala ne lifuulibwa etteeka, abategeezezza nti nabo tebeeyibaala. The Ugandan mother in Masaka or Kotido, whose son sends money from London every month, under this bill, your son is a foreigner. You may need ministerial permission to receive money from him. Agamba gavumenti kino erudde ng'ekyeteekerateekera era kanyeebwa akagenda okutegebwa buli ssekinnoomu agwe mu katego. To every opposition politician, civil society worker, trade unionist, and human rights defender, this bill is aimed directly at you. It is not an accident. It is a strategy. Nti ne bwe kiba kya gavumenti kwekwasa kya kukuuma bwetengereze bw'eggwanga, amateeka mangi agaliwo agaanukula embeera eno ate nga tegaalekawo muwaatwa gwonna gwetaagisa tteeka ppya. For us as the FDC, we say Uganda already has laws regulating financial flows, political activity, national security, and civil society operations. Ng'ekibiina ki FDC baagala ebbago lino lisuulibwe mukasero bunnambiro era nga baakugenda mu maaso okuteeka akazita eri gavumenti okulaba nga terifuuka tteeka kuba terina nnongoosereza ziyinza kulikolebwamu okulirungiya okutuuka ku bwetaavu bwalyo eri bannayuganda. Sovereignty belongs to the people of Uganda, not to cabinet, not to one minister, not to state house, not to this, to the president of this country. We shall defend that sovereignty with every legal and democratic means at our disposal. Mu ngeri y'emu ekibiina kino kivuddeyo okuvumirira enkoleetereza ebyobusuubuzi emanyiddwa nga trade order eyatandika okuteekebwa mu nkola n'okugoba abatembeeyi ku makubo mu Kampala mu mwezi gw'okubiri omwaka guno. We raised our voices and said clearly, you cannot chase away street vendors without first having a credible, dignified plan for where they will go. Amuliati ategeezezza nga kino bwe kikosa omuntu wa wansi okubaliisa akakanja nga tebabateekeddeteekedde nga n'obudde obw'okweteekateeka tebwabaweebwa. These cities and municipalities and towns must benefit us all, both the poor and the rich. Ono ayagala wabeewo okunoonyereza ku bintu by'abantu ebyayonooneddwa bwe batyo baliyirirwe n'ebyo ebitaagoberera amateeka ebyakolebwa wabeewo avunaanibwa. The government should not just come and say, okay, we are sorry about what happened, go back and carry out your business. It's not going to be business as usual.
Wabula wadde nga guli gutyo, sabbiiti ewedde gavumenti yavaayo neeyimirizaamu okugoba abasuubuzi ku makubo okutuuka mu mwezi gw'omukaaga nga bwe wabaawo ebikyekenneenyezebwa wadde nga abo abaasangibwa baggiddwa ku makubo baalagirwa obutaddako. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.